Mu mwaka gwa 2022 Parliament yakola ennongoosereza mu tteeka erirungamya eby'empuliziganya li Computer Misuse Act 2022 nga lisimbulizibwa mu lyaliwo erya 2011. Etteeka lino lyaleetebwa omubaka wa Kampala ey'omu Masekati Muhammad Nsereko nga yategeeza nga lino bwe lyali ligendereddwamu okukola ku bantu abakozesa obubi omutimbagano nga baweebuula abalala. Okuva etteeka lino bwe lyayisibwa oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okulissaako omukono nga 14 omwezi gw'Ekkumi omwaka gwa 2022 abantu abawerako bazze bakwatibwa era ne bavunaanibwa. Kino kyawaliriza ebitongole ebitakabanira eddembe ly'obuntu okuli ekirwanirira eddembe ly'abannamawulire ki Human Rights Network for Journalists Chapter 4 Editors Guild kw'ossa n'ebirala nga bali wamu n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu okuli eyakulirako oludda oluvuganya mu Parliament Winnie Kiiza, Agatha Haire bannamateeka n'abantu abalala okuddukira mu kkooti etaputa ssemateeka nga bawakanya ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka lino. Kati olwaleero kkooti etaputa ssemateeka ng'ekulembeddwamu omulamuzi Irene Mulyagonja esazizzaamu ennongoosereza zino. Mu nsala ya kkooti ey'emiko 85 ekkiriziganya n'oludda oluwaabi ng'etteeka lino okuyisibwa kwalyo bwe kwalimu ebirumira omwali n'omuwendo gw'ababaka ba Parliament ogw'essalira okuba nga gwali teguwera. Amateeka agafuga Parliament gagamba nti sipiika abatanna gamba nti kubuuza kibuuzo kulonda kwa wairo konna alina okukakasa nti omuwendo ogw'essalira weeguli era obujulizi bwe twateeka mu kkooti walaga nti sipiika kino teyakikola ne kitegeeza nti tewali kiraga nti waliwo omuwendo mu Parliament olunaku olwo okuyisa etteeka lino. Frank Ntambi ng'ono emirimu gye asinga kugitambuliza ku mutimbagano y'omu ku baasibibwako olw'etteeka lino. Nti akola omulimu guno ogw'ebyamawulire nawa information yali entuufu mu kaseera ako, but because yajja wakati w'olutalo olwaliwo wakati w'omuntu omu ali mu music industry ali ku site eyetwalira ku level eno n'omuyimbi naye nga alina waali nze n'enkigwamu wakati kye bali balina okukola nga kwekweka mu tteeka lino okunjweteekako emisango gye banjweteekako. Kyokka ono ne gye buli kati akyalumiriza nga bwe yalangibwa obwemage. Still era nkyabirivinga nti sayina musango n'ogumu naye olw'okuba nti tuli mu system tuli mu ggwanga nti nno ffe abantu abanafu bajja kukozesanga amateeka ng'ago okubeera nga batuvunaana mu ngeri emu oba endala. Kati ye ne bannamateeka basanyufu olw'okusazibwamu kw'ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka lino. Balumiriza nga bwe lyali lyaleetebwa okukugira abantu okuwa endowooza yaabwe ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Tuli basanyufu olw'ensala eno kubanga eggumizza ekyo ssemateeka yennyini kyegamba nti eddembe ly'okwogera n'eryamawulire terina kugibwawo ng'oboolabo twabagamba nti etteeka lino lyandisaanye mu nsi nga za North Korea naye Parliament yaliyisa kubanga baali tebaagala kubagambako. Kigenda kutuwamuko ku ndasi kubanga amateeka ag'engeri nga gano agabagazze nga kangabaana bwe gabeera nga gavuddewo kiba kikuwaamuko confidence okubeera nti n'osobola okuddayo n'obeera ng'okola omulimu nga w'ogukola. George Musisi nga y'omu ku bannamateeka ab'oludda oluwaabi atubuulidde nga bonna ababadde bavunaanibwa wansi w'etteeka lino nga tebannasingisibwa musango bwe balina okuyimbulwa. Abo abalina emisango nga bali ku beyiro nga gikyagenda mu maaso oba nga bali ku remand abo bo kitegeeza nti emisango gino baggibwako. Newankubadde etteeka lino kkooti erisazizzaamu bano balabudde abakozesa emitimbagano obuteeyibaala nga bwe bakyayinza okuvunaanibwa mu tteeka ekkadde. Wadde etteeka baligyewo naye wakyaliwo amateeka amalala amakadde mwe tusobola okubeera nga batuvunaana. Of course kyasobola okubeera nga tuvunaanibwa mu Penal Code Act. Emisango of course omuli defamation, emisango omuli false information, omusango omuli hate speech and other related offences zikyasobola okubeera nga gitukwata n'okutandikira wano wennyini. Mu kaseera kano abantu okuli munnamateeka Male Mabirizi, omwejjaajasi ku mitimbagano oba muyite TikToker Ibrahim Musana amanyiddwa nga Pressure 24 be bamu ku bakyali ku alimanda olw'okukozesa obubi omutimbagano nga kati ekirindiriddwa kwe kulaba kiki ekiddako oluvannyuma lw'ensala ya kkooti.